ensi ejjudde amawulire ag'enjawulo. Tuwulira ebiri e Congo ebya M23, engeri embassies gye bazikumyeko omuliro. Ne tuwulira ebiri mu America, engeri abantu gye bali mu kutikkibwa ne babazza ku butaka forcefully nga tebeeyagalidde. Mbadde nfumitiza ku mbeera zino ez'enjawulo, nsaba oggyemu ekyokuyiga ng'ompuliriza. Waliwo embeera bbiri eziri mu Bible zenjagala okulifaalinga ku bintu ebiri mu kutambula mu nsi yonna. Ziri bbiri. Emu eri mu Yona essuula ey'okubiri oba Jona chapter 2. Jona yatumibwa abeeko waagenda. Nga Mukama amuwadde instructions nti nkugambye tambula ogende wano. Yona n'alinnya emmeeri oba liyita eryato. Yona bw'atuuka mu lyato n'anyumirwa nnyo, oba teyanyumirwa naye embeera n'emwagaza okusigalawo we yali. Ng'alaba wasinga gye yali avudde, ate wasinga gy'atamanyiwa gye yali alaga. N'asalawo atuule, era n'afuukira banne ekizibu. Naye okutuula okwo waliwo abaali mu lyato, abaali bagamba tebinkwatako, abaali bagamba ebyo saagala kumanya oba ayita mu mbeera ki yamanyi oba teyalidde saagala kumanya. Embeera bwe yatabuka mu lyato batebinkwatako, baatuka ekiseera ne batya. Yona nga yalina gy'atudde eri, yeeriira kaamulali, yeeriira mmere embi, yeeriira biki, nga ye ennaku gy'alina mu mutima gwe olw'olugendo lwe yali alimu, ng'agamba bannange gye ndaga ntyayo, niine gye nva saagala kuddayo, simanyi ndi awo. Kati batebinkwatako kye baakola, ffe tulina ssente, mukwate emigugu mukasuke muteekeyo gigweyo, osanga eryato empewo enekkakana, osanga eryato linakkakana. Ebintu byabwe byonna baamala biteekayo. Bagenda okulaba nga tewaliiwo nkyukakyuka yonna. Ne bagamba wandibanga waliwo ekikyamu, kati kye tuba tukola tukuba akalulu. Batebinkwatako baatuuka ekiseera ne bakkiriza nti tukuba akalulu tulabe ani atuleetedde ekizibu. Bwe baamala okuba akalulu bagenda okitegeera nti mwalimu omusajja yali abaleetedde omuyaga. Ensi yaffe ebintu byetambulirako etambulira ku nnono z'obwakatonda oba eza Bayibuli. Tulina akalulu akajja mu Uganda naye waliwo batebinkwatako sijja byogerako. Paka nga kikukutteko togenda kutereera. Paka nga ensi yeekulumye togenda kutereera. Ne bano abaali ku lyato tebaalowooza nti kibakakatako okubanga eryato bafindinga out ng'obudde bukyali, nti naye lwaki embeera enezze. Mirundi emeka gye wali weebuuza lwaki bannayuganda, lwaki ensi etambula nga bw'etambula. Wano we baali balonda akalulu k'omu Amerika, abantu bangi bagambanga ebyo tebinkwatako. Newe bituuse okubanga batikka buli muntu yenna, buli kiramu bakitikka butisi, buli muntu agamba Katonda wange nga twajjibwa omusajja. Batebinkwatako tolinda kutuuka mu mbeera bwetyo. Tugenda e Uganda mu kulonda, tofuuka batebinkwatako. Beera omusajja oyo, beera omukazi oyo, beera omuvubuka oyo akwatibwako ensonga z'ensi yo. Obwona ogendera okukizuulira, muganda wange nga sente zo ziweddewo, obunye, olwadde, abantu bo bafudde baweddewo, olusi tebafudde balwadde. Saagala gamba nti bafudde naye balwadde. Tebalina ddagala mu ddwaliro, abaana baffe tebasomye, embeera si nnungi, tebinkwatako. Bano ab'eryato baamala kutegeera ne bagamba ebyobugagga byonna biweddewo naye omuyaga gukyekutte. Mbawe sinali ey'okubiri. Genda osome ku Yesu ng'ali mu lyato. Yesu bwe yali mu lyato, abayigirizwa be omuyaga gwabalumba. Ne bagamba naye kino kye tutuuseeko, bannange mumuzuukuse. Naye omuyaga gwajja nga gubatwala bonna. Waliwo omuyaga lwe gujja mu ggwanga nga gutumalawo ffenna, nga tulina okudda mu maaso ga Katonda ne tumugamba nti kati ffe bitukwatako kati taata, zuukuka beera wamu naffe. Kye kiseera batebinkwatako, saagala kumanya, nze siri politician, politics tankwatako, kino tekinkwatako. Otandike either ddayo mu maaso ga Katonda ng'abayigiriza bwe baakola, onoonye Katonda ku lw'eggwanga,
patriotically onoonye Katonda ku lw'eggwanga lyo okkirize Katonda for democracy to surface in our country, to surface in our country. Tulabe ng'ensi yafeddamu okubeera ensi eya buli muntu etaliimu kusosola mu mawanga, etaliimu kusosola mu madiini, etaliimu kusosola mu kala, lulimi lw'oyogera, buyigirize. Ffenna Uganda etunyumire. Ensi wenjo genda mu ddwaliro nga tebagenda kumbuuza nti koze erinnya ly'oggwani. Wenjo genda okusaba omulimu nga tebamaze kumbuuza koze ani akusindise. Amawanga gano getulimu tegaliimu bintu bya kikanga ekyo. Amawanga gano getulimu buli muntu otwala empapula zo ng'obuyigirize bwe buli. Bw'oba tewasoma tosobola kwerimbika ng'ojja kukola omulimu gw'abaasoma, tekiriiyo. Bw'oba tomanyi kuvuga mmotoka tojja gigerengitanya ku kkubo ogiteeke ku kkubo ebeereko, tekijja kusoboka. Buli muntu gwe wennyini ojja kweteeka w'ojja. Tulwanirire eggwanga nga buli muntu yenna agenda awo w'ajja. Abasomye bagende we teweefuula tebinkwatako. Ng'abasajja abo abali mu lyato ne Yona balowooza nti balina ssente, balowooza nti buli kintu kyonna kiri fine, balowooza nti ebintu bijja kuba bulungi. Baateekamu ssente zaabwe, baakasuka emmaali yaabwe neyekka mu nnyanja, naye bwe baamala okizwa nti neetuddeyo ku drawing board. Bannayuganda, go back to the drawing board. Tubeere ng'abayigirizwa bali bwe baalaba ng'ebintu biganye ne bagamba waayi Yesu zuukuka. Bana abagagga bwe balaba ng'ebintu bitabuse ne bagamba nti kati you know what? Ke kaseera tukuba akalulu. Akalulu tekasookedde mu Uganda, tekasookedde mu America oba mu Bungereza ne wantu walawuna. Awo bwe tugenda okuzza sanite mu Africa, tugenda kuzza obulamu mu Africa. Tutya ebiri